Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is important to get a for starters. Akafaananyi okukolaba ke nkutedde mu screen. Ogenda kuba okoze ensobi okulowooza nti ebyo bisolo. Nti era nekyolaba mu screen eyo sowaani. Mpulirizaamu. Ogiraba egyoyite sowaani. Eyo vetting process ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ngenda kusaba kano kawe time ate katambuze. Byolabanga ebisolo wano ebbali. Be bamu ku bamemba ba NUP abaze mu vetting process eno ate abasigadde bye bibiina ebyobufuzi ebiri e Uganda. Ngenda kusaba kano kawe time ebimu ku byenzudde bano bandibanga balowooza badiringa na civilian wabula nga badiringa n'omuntu eyakuguka mu military ne intelligence strategies. Era Museveni kati wanayinza okuba facing ekizibu kyabadde tamanyi. Bulijjo nkusomera nnyo system ya Museveni kati nzikiriza nkutemeremukko katono ku system y'ekibiina ekya National Unity Platform. Kyovola bangenda kusaba kano katambuze kuba toyina ogenda kasanga. Wulirizaamu katono. Kyangu nnyo bulijjo Museveni okulowooza nti adiringa ne usual civilian wa bulijjo. Naye ndi wano kutegeeza nti omuntu gwadiringa naye ngamba mwenyewe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku zino move bandibanga badiringa n'omuntu ali highly informed, highly knowledgeable, highly qualified mu military ne intelligence strategies. Wuliriza bw'oyingira military circles ne intelligence circles balinayo strategy ze batera okukozesa ebiseera ebisinga nga badiringa n'omulabe ku battlefield oba before battlefield. Wulirizaamu katono. Lwaki njogera bwe nti obumanyi bw'omwami ono ku ngeri y'okulwana entalo buyinza okuba nga busukka katabo ka Santizu's Art of War. Muno mujjuddemu intelligence strategies. Abasinga eno video mwagirabye. Soko ogirabe tukomewo. Era twagala okutegeereza eggwanga nti no vetting y'aba members of parliament. Tulanya okukola okwebuuza wano nawali. Kubanga bo baabongerayo nominations zaabwe zaagwa 10. Kati wali kitupapya. Netusalawo nga akakiiko k'ebyokulonda nga twebuuza n'obukulembeze bw'ekibiina nti vetting y'aba members of parliament bonna abasaba ejja kutandika nga 15 ogw'omwenda. Ekyusiddwa kuba ngenda kusoma omwezi 2 ogw'omunaana okugenda ngenda kusoma omwezi 15 ogw'omwenda okutwala ennaku 7. 15 bw'ogattako 7 ofuna 22. Tujja okuggalawo okuvettinga ba members of parliament. Tubasaba betegeteeke mu nnaku ezo buli mwategere programu ye abeerewo tujja bakolako obanyala kyetagisiza. Tulowooza nti wali kitupapya. Netusalawo nga akakiiko k'ebyokulonda nga twebuuza n'obukulembeze bw'ekibiina nti vetting y'aba members of parliament bonna abasaba video giraba ejja kutandika nga usual. Mpulirizaamu. The Electoral Management Committee ngegobera directive ez'omukulembeze yakiridde into the military circles oba intelligence circles neyewolayo strategy esinga okuba oba esinga okukozesebwa ebitongole ebyokwerinda, ebitongole ebikessi n'ebitongole ebitegeka entalo gye bayita starving the enemy ammunitions. Enetegeeza ki? You deny your opponent the information, kimu. You deny your opponent the opportunity, kyakubiri. Weaknesses they can need or they will need to attack you. Eno strategy tesangibwa mu usual politics ekozesebwa bitongole byakwerinda na bannamagye oba na bitundutundu ebyamagye ebitegeka entalo. Eri about what? Eri about controlling what your enemy knows. Or controlling kimulabewo kyamanyi when they should know it. Bagenda kukitegeera ddi era agenda kukimanya ddi na what they need or what they will use it for against you. Na butya bwe banakikozesa gy'oli. Mpulirizaamu katono. Video gy'ova okulaba si just move eyo tactic ate strategy gye bayita starving the enemy ammunitions. Nti ng'omulaba alina ebyokulwanyisa ebisobola okukuzikiriza wabula notamuwa mwaganya kubaako yadde ekyokulwanyisa kya pulling out n'omukipinga ng'ali mu kizikiza completely. Eyo target eya National Unity Platform oba ye tactic
eya EMC kanka kutemere eyo move jolabye mu ka video yako ekisokera ddala you deny emotional fuel wakati nga fena tukimanyi nti NUP wekagitanda netandika okugaba kadi bwe pa akafaananyi kano kolaba mu screen abo boolaba malindirizi agalinze okutagetinga process eno ng'ewedde ne Museveni waali n'ebibiina ebisigadde byonna biri kwala ati kulaba ani agenda okummibwa ani gwe atagenda kufiringa nti asanyuse birumbe kati NUP kye yakoze duka into the archives ez'abalwanyi bali ab'entalo duka into the military circles jayo strategy esobola okukuumira omulabe wo mu kizikiza nga tasobola yadde okutandika okulwana newankubadde nga alina ebyokukubisa bingi okola otya you delay eno ye delay tactic ey'amaanyi esobola okukuuma omulabe wo nga tanyenyeza yadde ekyokulwanyisa n'ekya you force the enemy into guesswork obudde buno obuno obina bwolaba obuli musaako buli mu guesswork si bwokka na buli nsolime yasindikibwa mu NUP this time round eri mu guesswork omanyi lwaki buli omu obudde buno ali mu suspense eno strategy eya EMC kino kye yakoze oba omugaso gwakyo gwe guno you hide your weak spot nti mu kaseera nga kano newe tubanga twandibadde tuyinamu obunafu nga NUP what you do you hold the cards tobaako gwolaga yadde card n'emu keep everybody shaking ababali mu process munda n'abalindiridde wabweru wa process okwatakinga you keep the enemy in denial you keep the enemy in a black shed nga tamanyi kikyakola kyakubiri eno strategy you broke their recruitment channel fenanga tukimanyi nti bano bola bebali babadde betegese okurutinga okuva mu NUP strategy ya NUP okwongezayo ko kaseera abantu beri mu kuvetinga okuba wakadi oblockinga channel ya NRM n'obubiina buno obukolera NRM okujja okurutinga mwaba abandi baddenga ba losers mu kibiina ekya National Unity Platform ensonga gyensobola okuwa mweno strategy ey'amaanyi nagambye nti bayinza okuba badiringa n'omuntu nga si civilian wa bulijjo ng'omuntu gwe badiringa naye ali highly knowledgeable ku bintu bya military strategies n'ebintu bya intelligence eno you protect your assets before the right time nti wakati nga fena tukimanyi nti NRM n'enkola yaayo etera okwaprochinga abantu NUP beyeesizizza omulimu ogusinga okuba mukulu ogw'ogukiikirira this time round EMC yategeera nti NRM ebadde strategy yaayo ey'okulumba abantu NUP bamaze okuwa kaadi ne bava mu bifo ebyo before time this time round bagambye this time round we are starving every ammunition of the enemy bakikoze batya delay them tobawawo mwaganya yadde kulumba your right assets mu kaseera katuufu nga tekanatuuka wulirizamu katono eno strategy eforcinga abalabe ba NUP bonna into reactive positions tebawa mwaganya to go offensive ebawa mwaganya to be reactive and defensive kubanga obudde buno bali mu kizikiza they don't know what to do tebasobola kulumba they cannot attack lwansonga tebamanya ni gwe basobola kulumba tebasobola kubaako omuntu gwe batuukirira budde buno cause they don't know nti obagwe banaatuukirira yagenda okufuna kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform ensonga ey'okusatu mweno strategy esinga okuba enkulu you surprise the enemy on the battlefield nti obudde buno balindiridde kubeera surprised ani agenda okuweebwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform mu bufunze eno strategy it turns your enemy's strength into weakness nti wakati Museveni nga abadde ategese sente n'obubiina buno buli ku opposition okukyankalanya ekibiina kya NUP nga kyakamala okukola vetting bannaffe bakagujje ku kitebe bakitegedde nti oddukako mu military ne intelligence circles n'ogyeyo strategy kyasinza okuba ey'amaanyi starving the enemy ammunitions n'okwata amaanyi ga mulabewo n'ogafuula obunafu bwe nabagamba bwe kituuka mu bintu bya intelligence mu bintu bya military Kyagulanyi yandibanga si civilian wa bulijjo tugenda mu protest vote kalonde kanoonye kakuume kabanje this time round